azawiza awedde wange oyo azawedde n'omuntu wange era ndowooza n'omukisa yatandikira wano okulaba nti atuuka wanawo atuuse simulinaako buzibu nze ng'omuntu era mwagaliza nnyo era ndi musanyufu nnyo mulwekyo kyali nalabako recently ka program ng'ali ne Douglas Lwanga ng'omuntu alinamu points ze entuufu naddala ku byobufuzi ebyabayogera mulaba nga oluusi waliwo wayinza okubamu n'ensonga ewalimu bbiri nga ntuufu naye ate era ayina ensonga nnyingi zayogera nga either ayogeza bayasi oba ayogeza okutabaako nsonga z'amanya. Alright, yes. Oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga woba okoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Nogenda ku stage n'omuganda nti omukkiriza kuba endongo okuyita mu budde obukkirizibwa bwe bakomako kintu kigenda kuteeka mu mbeera ebiramu kulangana n'abakuuma ddembe because enkyo gyagenda ku erugogo nga waliyo sho naye omugambi naye nkwongeddemu obudde olala ogende ku freedom center naye omugambi naye nkwongeddemu obudde. Honestly, I'm a presidential appointee. He was appointed by the president to advise him on the creatives. I operate under president's office. Bwemba mu kifo ekyo mba mukiiseewo kusaawe. Era bwemba nyina kyendabya I can use my brain and logic to solve a solution, to solve a problem. Nti bw'otunuulira Bruno K yali Indo nga sigamba nti alina bannayiba baleekanira because yali Indo. Ekyokubiri abavubuka abaali awo bonna nga mudu mwe bali nga bw'obongera essaawa emu tikiri mu sitaani really like these are Ugandans that needs to enjoy the freedom and the good of their country. Bw'obongeramu mwana wadda nti bakale nabongeramu omwana awa ne bayimba nekigo what happened bali happy okuba stoppinga bakuba stoppinga bonna bandezeyo benyigambanyi tubagamba nti DPC basikale bakomaawo omuyimbi yandigenza ali saadi abawagezi bandigenze bali saadi nti oluusi ekyatu kye twasasulire si kye tulabye naye kati buli muntu yaddayo musanyufu. I think I made a good decision, not out of kunyoma, not out of kumenya mateeka, but using the authority of leadership, not even authority, but leadership. Yes. Anga tutyali ku nsonga y'ebivulu byennyini tali twagala ku Dax Vibes nga alina show ye same day ne Cindy naye ye ensonga gyawo agamba zina ensonga president wa federation ye w'okunenyezebwa ne wuma naye ate kati wuma evuddewo kitegeeza byonna bitunulidde eggwe nti mwalemererwa okushidulinga dates nti gundi kaakole luno gundi kaakole luno gwe toteekayo. Ebyo ebintu in a competitive world bigenda ne bibango buli mulembe n'ebyagwo ensi ekyuka. Today twali mu Kampala ndowooza abantu abajjamu ebbanga ne twabeeramu the 2000s and all that people were fewer abantu baali batono naye kati abantu beeyongera mu Kampala abantu bwe beeyongera competition yeeyongera twabeeranga mu industry nga mulimu abayimbi batono olwera abayimbi bali mitwalo tusobola kuŋŋamba luli twalirizinga ng'olimba nga abantu bagamba gundi yatadde katulinde kati tewakyali time abaana bayingira studio balinga 10 billion a day. You cannot tell them to wait. They can't. They rather release abantu kye basiimye ekyo ekikola kyekitambula kati competition yawe etuuse because ebbanga eriweddeko emabega wano we tuli eka yalinga ndoza mu miliyoni nga 5 kati eri mu miliyoni 8 lw'abantu kweyongera bungi abantu lwe beeyongera obungi competition efuuka tight ebintu birinnya budde budduka time efunda kati tokyayinza gamba abantu
mutugenda kufuna show emu yokka mu Kampala ng'abayimbi abali ready bali almost 550. Kitegeeza ojja kwesanga nga weekend yemu eriko abayimbi 3 and it's okay lwansonga ensi kati awo weeri bwonna agamambo abantu bagamba ashemu emu yokka ogenda kwekanga ng'abantu ennyimba zaabwe ziwedde ku mulembe ng'ate tebazifunyeemu. So you have to give people freedom nti asinze munne akikube olusiba tetuyingidde mu competition. I think president lwaki abamu balina enkaayana kwawa abantu situba kyo yasobola okukubuulira kubanga abeera mu ndongo abantu bagenda bivulu osobola okisanga abasinga be bamu ng'osanga omuwala erugogo noddamu n'omusanga freedom city noddamu n'omusanga ne ku jahazi nga y'omu. Kakati gwe make nasure nti gwosinga oyimba n'okonvinsinga bajjewo eri baleme gendayo. Ndowooza bwe tutuuse honestly speaking tulina okutabeera ba crying baby kati ne tubeera ba hard workers abaddala ne tuteekamu ebintu byaffe ne tubikola nga biri quality. One, we need to improve quality, we need to improve discipline and social capital, and tulina okuimproving our well-being in terms of work. Tusobole okubanga byetulonda byebittanirwa ennyo nga si byakubeera favored nti oyo mwana waago nti bamuleke abaakola mwe mugende mweba oba okitegeera. So tulina kwongera ku improvinga mirimu gyaffe gyagalwa abantu bangi bwe tunaba nga ffenna tukoze bulungi nga buli omu bamwagala era buli omu ajja kufuna ababi. Otherwise naawe we should agree honestly tutandika okugamba abantu mbwa shebe emu yokka ku bayimbi omanyi ennamba y'abayimbi eri wano namba y'abayimbi nnyingi nnyo kibanga bunagamba bannange akati ettaka baliseera nnyo ettaka balina oddiseera lwansonga abantu balifuuseeko bangi okitegeera buli abantu balinga batono kati namba egezze lifuuse expensive kuba space tewali. Awo bwenyonyi oba okuyalingira nga tunagenda ku kibuzo kiddako because abantu badde bagamba presidenti vice we yabadde ne short yabaddewo e Kampala teyabaddewo ku Kivulu. Nabadde siriiwo naye naliyo ku rehearsal ku sound check because nange nalina performance entungamo waliwo festival gye nali I was headlining a festival entungamo mu kisaawe. So naye nemugamba nakimanya naye nga twamuwa support mu ngeri yonna era nange nembaawo nempita abantu and really that's what I can say for now. Era tumuyozaayoza nnyo performing obulungi. Kino njagala kiddemu nga bwe kizize simanyi oba kiri ku personal issue oba kiri ku federation nga federation olina buzibu kinaazawe kuba buli wakwata ku muzindalo okugera ku federation oba okwogera ku kenzo talina ebigambo biwoomu gyoli. Yes, azawi zawedde wange oyo azawedde n'omuntu wange era ndowooza n'omukisa yatandikira wano okulaba nti atuuka wonawo atuuse simulinaako buzibu nze ng'omuntu era mwagaliza nnyo era ndi musanyufu nnyo mulwekyo kyali. Nalabako recently ka programu ng'ali ne Douglas Lwanga ng'omuntu alinamu points ze entuufu naddala ku byobufuzi ebyabayogera mulaba nga oluusi waliwo wayinza okubamu n'ensonga ewalimu bbiri nga ntuufu naye ate era alina ensonga nnyingi zayogera nga either ayogeza bayasi oba ayogeza okutabaako nsonga z'amanya. Kati bwe nalaba ebyo nga nendaba nga okumunoonya ne personal level tekijja kumala nenkubira Douglas Lwanga nemugamba nensabodemu tukolereyo program nazawe tukole public conversation tubeeko engeri gye twetereza musangana nti bakukyengenda omuyigako oba oluusi tomanya nange andi bakukyayinza okunjigako kuba nalaba nga waliwo bingi byayogera bimisiridinga abavubuka nga bw'aba byogera no birungi nnyo olanga ebituufu naye nga tesinga ntula naye nembaako nange kyemulaga osanga yinza olaba ango yange ngerimu ogenda oba nange nendaba eyiye publicly nga njagala tufune public interview eri live so that tubaako byetutereeza kubanga bw'aba ayogera mukyayogera mwalondola ati naye ate mulimu bingi byolanga nekumisiriti nga abamugobera si mubi si kinga. It's a very humble conversation friendly wano nga temuli bya just kwetereza you never know naye bannangamba
ne Douglas nazirira n'angamba nti yazawe mukubidde yangambye kayogere ne management era n'ayogera ne manager we n'akakabasekinge advice from the management. So we've been waiting until now. We need to have that public engagement and conversation. Otherwise, tuyinza okubanga waliwo obutategeeragana mu mbeera y'endaba y'ebintu. President, leero kigambibwa muno ofiisi za Women zigadde. Wanga President yakuyeetikwa ogenda bayambota. Honestly speaking, ekyo mbadde sikimanyiiko era nkibuliridde wano. But tujja kumakinga sure tezigala. We shall see what we can do. Kubanga they have been here, they have done whatever they did. Bakozeeko ku mulimu gwabwe okulaba nga ate naffe federation egenza okujja n'association zonna eziriwo kati. Olweddi bo baaliwo nga balinawo ge bakutte. So we shall see how we can intervene and make it better. Bwenga President olowooza UNCC erina olukusa okuggala ofiisi za Women nga ziri ku National Theatre? Simanyi, honestly speaking, mbanyina okutunulamu in the laws and all that governs that place. Kizibu nnyo okwogera from an informed point of view. I need to be informed about it. Yes. Abatamanyi bulungi ate nange nganza omu ku bo njagala kumanya National Theatre yaba creative oba just wotako office nga oli creative okkirizibwa osasula rate? National Theatre yaba creative. It's a national culture center. Simanyi mateeka ki gafuka National Culture Center. Neetaaga n'ensoma nebitegeera bulungi, then I come back here. But they so occupied with the federation and the structures and the policing, okulanga tutereezaamu unity, discipline, good engagement with the government, and kati mbadde sinafuna nnyo obudde busoma national culture policy oba is something like that. I'll have time. Ekibuzo kyange ekisembayo B2C yakola ekivuuno otajja olimbawo ne baluyimba kolabo gye mwalina ne bagiyimba bokka buli omu n'atandika okwogera ebyo ne bagamba mwatyanka ne ba B2C ensonga tewalinnyo ku stage. Omulabi eyali mu kivuuno n'otalabikako ayagala okumanya ensonga tetwakyankana na ba B2C, otherwise nalina okubaawo era nakola ne rehearsal. Naye aba management yange baali basasula, baali bakwata pianist Mulaale eyanyimba yali tegekeddwa na Leborukaali. So I had to appear there. Kati nagenda okulaba nga I cannot break the contract. Era ne mbategeeza aba B2C tibannange munansonyiwa, I might not make it. Naye tuli wamu. And the next day I was performing on a wedding and on a rally in Kashari. So I couldn't go, appear, come back and then go back. It was a bit too much for me. So they understood. The next day they never could be like on a good to go. I think we are done. Yeah.